enkeera nabaalabaalako ku kyalo nga nnambula ku bemmanyi n'okwejjukanya ku byedda. Ekyasinga okunneewuunyisa ze nkyukakyuka ze nasanga ku Namaliiri. Abantu bali beeyongedde obungi nga n'ebibanja bisaliddwa obugujuguju ng'abasika bagenda beetundira okufunamu ensimbi ez'okwesiwa amagengere n'okugula ppiki eza boodabooda. Ensuku zali zikanduse nga ebitooke tebikyalabirirwa bulungi nga byonna bijjudde eggalwe n'essanja. Abo bali bakyafaayo ku kulima bali tebakyatema nsalosalo mu bibanja, era nga ne ku kyalo tekukyali pasikalamu gwe twasimbanga okuziyiza mukoka okukuluggusa ettaka. Tekyewuunyisa okulaba obutooke ffe bwe twayitanga nnyoko yalimawa nga kati abantu b'oku Namaliiri bwe bayita enkota y'ettooke. Abakadde n'abavubuka bonna baali bafuuse ba mpaayo 10 nga basabiriza bannabyabufuzi ababakulembera. Buli kizibu kyabwe baali bakitunuuliza gavumenti, era ng'ebigambo twagala gavumenti etuyambe bye byali bifuuse omubala gw'ekyalo. Omwami ow'omuluka n'ow'ekyalo baali tebakyalina buyinza kukubiriza oba okulaalika abantu okuba n'ennimiro ezaabwe n'ez'abeene. Abavubuka bali bafuukidde ddala balugoojamye. Kino kyeragira ku mizannyo gye baazannyanga egyali gitalaga bukujjukujju wadde okuleeta amaanyi mu mubiri. Baali bakubi ba ludo, matatu n'okusiba emipiira bettingi. Ffe twavubukira twali basambi ba mupiira, okwesa n'okumeggana, era nga muno mwe twayigira obukalabakalaba n'obukugu obwetaagisa mu kweyimirizaawo n'okutebuka ebizibu. Emizannyo gyaffe tegyaleetanga bukyayi yadde okubaako ne gwe gifiiriza. Nasaalirwa nnyo okulaba ng'ekisaawe kyaffe mwe twasambiranga omupiira kizise nga mulimu n'enkondo okusibwa ente. Ttiimu zaffe Mulajje, Nkokonjeru Young ne Kisoga Peti zaali tezikyawulizika. Abavubuka mu kifo ky'okusamba omupiira oba okugulaba basalawo kugendanga mu bibanda okulaba ogwo oguzannyirwa ebweru. Ekirungi gwabayambanga okusanyukamu n'okwerabira ebizibu entoko bye babeeranga batubiddemu. Ekibi gwabafuula ekisiikirize ne batuuka n'okwerabanga bannannyini ttiimu ze baawagiranga. Wano we najjukkirira n'ebigambo omukadde Wakataayi bye yatugambanga nti bwe mutaakole nga mukyali bavubuka, ekiseera kirituuka ne mutandika okukola, naye nga ku luno muliba mukolera omuvubuka gwe mwakula naye eyalabuka amangu n'atandikirawo okukola. Mukulu Wakataayi ono yali mulirwana waffe ow'omu Ddembo ng'alina n'ebbajjira awaka. Oluusi yatuyitanga n'atuyigiriza okubajja, era abamu ku bannaffe nga Kasimu Kyewalabye bwe yamala siniya ey'okuna n'asalawo kugenda mu tteeko afunire ddala n'ebbaluwa nga ne gye buli eno gwe mulimu ogumuliisa ate nga n'ennusu emuyitaba. Wakataayi yatwewaza nnyo okukuba zzaala n'okulera engalo ng'agamba nti entuuyo z'otatuuyanye nga oli muvubuka ziritonnyanga amaziga nga okuze. Natuukako ne wa Cloves gw'ayambadde gwe twazirunda, era nga ye yali asikidde kitaawe kifo omusana. Ekibanja kya kitaawe yali yakisalaasala dde obulere nga kisibadde mu kawugiro, era nga n'ennaku agiyonka butaaba. Mu buto bwe kitaawe yamwagala n'akamala, yamuguliranga buli kyayagala ate nga takola kalimu konna awaka. Kifo omusana yali tayagalira ddala muntu yenna ku kyalo kunenya ku mwana we wadde okumulambika mu nsa ekyalo kye zaali zikkiririzaamu. Omwana yafuuka mawale ne batoobe ne bamugoberera. Amalala n'okwemanya bye yayolekanga ne ku ssomero byamulemesa omusomo n'agobwa ng'ali mu siniya ey'okubiri olw'okutegeka akeddimo k'abayizi nga bawakanya ekyokubakeezanga ennyo ku maliiri n'okubalimisa mu nnimiro y'essomero. Gw'ayambadde yakulemberamu banne bakiwagi ne bavuga loole y'essomero okugituusiza ddala ku nnyumba y'omukulu w'essomero. Baamukwata ne bamuyingiza mu loole ne batikkako ebintu bye byonna ebyawaka. Baamutegeeza nti baali bamuwadde transfer nga bamutwala ku ssomero Kome High School era lisangibwa Enywedde Malwa. Baamuvuga ne bamufulumya essomero, oluvannyuma bo ne badda era ne baanirizibwa bannaabwe mu mizira egy'ekitalo. Gw'ayambadde ne banne baagobwa mu ssomero ate ne kaminsona w'ebyenjigiriza n'abassaako ekiwandiiko ekyali kibagobera ddala mu muyungo gw'ebyenjigiriza mu masomero g'omu Uganda.
gw'ayambadde bwe yava ku by'okusoma ate nga awaka yali tatendekeddwa kukozesa mikono gye n'atandikiriza mpola okwesiwa amagengere n'okukuba zzaala. Newankubadde nga gw'ayambadde nali musoloobyeko nnyo, naye yansanyukira nnyo, emboozi n'egwa amakerenda ne tukisimba ne kiroka. Twejjukanyaamu ku by'obuvubuka bwaffe. Omanyi kaabula kata naffe atulemesa okusoma. Nzijjukira olunaku taata yatulagira ne mukulu wange Baddiru Ssemwezi okutwala ensawo z'emmwanyi nnya ku sitoowa y'omwami eyali akaziddwako erinnya erya Memba, olw'engeri gye yakubirizangamu abalemi okuyingira ebibiina eby'obwegassi basobole okuyambibwa n'okutunda ebirime byabwe ku bbeeyi eyeegasa. Twayingira mu sitoowa ne tuseenayo ensawo nnya nga bwe twali tulagiddwa, era ne tutandika okuzisombera ku kagaali maanyi ga kifuba. Twali twakasombako ensawo 2 zokka. Gw'ayambadde n'atulengera era n'atusaba tumutwalireko ensawo ze 2 ku sitoowa, oluvannyuma tugabane ssente. Naffe tetwassaamu kantu, wabula twagamba bugambe nti Ddungu ayize, ate nga n'ekigabira omunaku kiyiwa mu vvu. Emmwanyi zonna bwe zaggwa okupima, Ssemwezi kyava ategeeza owa sitoowa nti taata agambye nti tuweeko ssente za nsawo emu, ezisigadde alizifuna lwayitako mu ttawuni. Memba bwe yeekuba munda okuggyayo ssente, kyennava nzijukiza Ssemwezi nti ssente twagala za nsawo 2. Memba bwe yafuluma ne ssente mu ngalo, ate olwo Ssemwezi n'amugamba nti mukulu tusonyiwe, ssente baatutumye za nsawo 2. Memba bwe yawulira bino n'agamba nti yiiyi baana bange, kiki ekibakozesa bwe muti? Kale muddeeyo eka, omukulu mumugambe nti nzija kuyitirawo akawungeezi, ye kennyini annyinnyonnyole bulungi. Twagwawo ekigo era n'amadda kabula kate eggaali tukulule enkulule nga tuwulira tuweddemu endasi. Bwe twasanga gw'ayambadde ne tukamutema nga bwe tugudde mu ntata. Mwana mulenzi ne kimwegalika, yayomba n'akula nga kwatadde n'okutulangira obusiru obutulemesezza ssente ezibadde zikukunadde nga lumonde mu kikata. Kale mbadde ndowooza nti mmwe abaasoma mumanyi okubala, naye muyinza mutya okusiriwala ekyenkanidde awo. Yatambula n'addayo ewa kitaawe nga agenda akolima, akontola wamu n'okwesooza. Nga tutuuse eka, abakulu baatwebaza omulimu gwe tukoze, naye nga ffe ekitusiimoola munda ffe tukimanyi. Ebya Memba okujja akawungeezi tetwabinyega, gw'ate nga biriwo ebyo bye twali tugenda okweteteegula nabyo. Gwajja obuwafu, twali tuli awo akawungeezi nga tuli mu ssaazi tukama. Memba n'agoba bumale, obusozi bwekunya. Bwe yakuba kkengere n'ava ku ggaali, najuulira ng'envugira mu byenda n'enjoka ne zitandika okunsala. Yayingira mu ddiiro taata mwe yali asomera amawulire n'akamutema. Ekyaddirira kwali kutuyita tubitebye. Memba yasooka okutusimba ekibuuzo nti baana bange mwalese emifuko emeka? Nga bwe bagamba nti gunsinze aliwa bitono, twamuddamu nti twalese ensawo 6 naye nga2 zatuweereddwa gw'ayambadde tuzimutundire. Okwogera amazima kwatusonyisa, naye ne batugamba twegendereze nnyo emikwano gye tulonda, kubanga bajjajjaffe baayogera mazima nti mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa zo. Bwe nava ewa gw'ayambadde ne ŋŋenda ewa Katajjwa, nabo mbabuuzeeko. Ewa Katajjwa twasibirangayo nnyo ekkwenyo olwa ffene n'ebikajjo byatugemuliranga ne tweriira, era ewuwe bwe twayitanga okugenda ku ttale okutyaba enku oba okukuula amagudu. Bino nno byalingako emizizo gye twasangamu nnyo ekitiibwa. Bwe wasanganga amagudu amamansireko obusubi nga togakuula, kuba kyabanga kitegeeza nti galiko nnyinigo eyasoose okugalaba era nga tegannatuuka ku bunene bw'ayagala. Bwe wasanganga enku ensite nga nazo tozisenya, kubanga kyabanga kitegeeza nti ziriko nannyinizo yazitema nga mbisi n'azirekayo zimale okukala. Emizizo gino gye gyatutendeka n'okutuusa kati ne tuba nga tutya okukwata ku nsimbi z'abakama baffe, ne bwe tuba nga twandibadde n'obusobozi obujingajinga ne tuzibuzaabuza nga tukozesa ekkalaamu. Kikuba ensonyi okulaba nti mu mulembe guno eddiini zifubye nnyo okuvumirira emizizo n'obulombolombo bwaffe nga tezisoose kufaayo kumanya magezi amakusike agaagendererwangamu. Amagezi muliro bwe gukuggwako ogujja wa muliro wanaawo.
weefunira ebitabo ebisakatidde obunyuvu okuvumbula n'okuyiga ku akamwenyu.com, ebitabo ebiri mu maloboozi, ebitabo ku byenfuna, ku by'obulamu, ku by'omwoyo, ku mukwano. Tunoonyeeko ku akamwenyu.com oba ku Akamwenyu Records ku YouTube. Ewakatajjwa mutabani wa George Zimwanguyiza ye yannyaniriza, neewuunya nnyo okumusanga ewa kitaawe kubanga omulundi gwe nasembayo okumulaba yali akolera mu Uganda Trust Bank nga omubazi w'ebitabo. Yali apangisa mu Kakungulu Estate nga yeevuga era ng'alina omukyala n'omwana, naye kati yali asula mu buzigo bubiri obwali bukwokeddwa ku ffumbiro lya kitaawe. Nammunju w'ebintu eby'ebbeeyi ebiyinza n'okugula ekibanja wamu n'okuzimbako akayumba akatonotono yali akkatiddwa mu ddiiro, nga n'emmotoka ye eya Toyota Primo ebiikiddwako ettundubaali. Mu kutwalira wamu obulamu bwe bwali buwanyisiddwa nga buli kintu kifuuse kya kifuula nnenge. George yannyumiza nti y'omu ku bakozi abaasalwako nga UTB etundiddwa. Akasente ke baamuwa olw'okusalibwa ku mulimu kaggwawo ng'apangisa ennyumba n'okulabirira amaka ge okumalira ddala ebbanga lya myaka 2. Buli lukya yakeeranga okunoonya emirimu naye nga tegirabika. Bwe yalabanga busente bumuweddeko n'asiibula banne bwe bapangisa mu estate, n'abategeeza nti azzeeyo mu kyalo kubanga ekidiba kidda wa bookyo, essaaniiko mu lusuku. Banne baamuwa akabbo ka nseko ate nga bwe bamunenya olw'okuba n'obwongo obukutte ayisi. Ku nkomerero baamugamba akeere nnyo nabo bagende bamufunire omulimu mu kampuni mwe baali bakolera. George ne banne babiri baakeera kulinnya takisi ne batuusa mu kibuga. Baagula empapula z'amawulire, beesimba ku katale e Nakasero ne batandika okuyisa amaaso mu mpapula z'amawulire, era munnaabwe baamutegeeza abeere mugumiikiriza kubanga baali balina gwe balinda. Yaguma ye ate nga yandikoze eki. Baaba akamala essaawa ng'emu mu kifo we bali bayimiridde ne zireeta omukyala eyali yeevuga mu mmotoka ya Pajero eyali ekyali embisi. Omukyala yagisimba ku bbali n'agisiba enzigi n'amadirisa ne yeesogga akatale. Mu bwangu ng'obw'empungu banne bagulayo emmotoka nga beeyambisa ebisumuluzo ebijingirire ne beekuba munda ne bagenda. Baamuleka mu malye n'atya kumpi mazina kutandika kumuligita olw'engeri gye yalinga ajugumira n'okukankana. Nannyini mmotoka bwe yava mu katale n'alaba nga w'abadde alese emmotoka waliwo lya mpiki n'atema omulanga ogwasamaaliriza buli omu. Mmotoka yali mpya, yali ya looni ate nga yali tannagissa mu inshuwalensi. Yakaabanga asindogoma nga bw'alombojja bino byonna ng'ate amalosu bwe gatonnya okwegatta ku nnyindo ezali zitiiriika nnyirinyiri. Nkugambye zaamwanguyiza bwakunyumiza ebyaliwo ku olwo olowoleza ddala nti byaguddewo ggulo. Abasirikale nabo bajja mangu ne batandika okubuuza abantu naddala ab'amaduuka nga bababuuza abaali beekuumye mu kifo ekyo. Kano nga bwe kaali akatale tewaliwo muntu yeetegereza bulungi babbi kuba buli omu yali ku lulwe nga apatikana na dduniya. Ate nga akatale bajjajjaffe baali baakaggyako n'olugero olugamba nti akatale tekayira kavunaana muwendo, ekitegeeza nti ebibeera mu katale olina okubigumira kasita bwegulira ekiba kikututteyo. George yalaba biri bityo n'asalawo okuddayo eka. Kyamubuukako okusanga banne nga bali waka nga walinga awataali kyali kibaddewo. Baamusaba abawa alipoota ku bintu byonna ebyaddirira nga kye bajje baveewo. Buli kye yababuulira baakisanyukira nnyo era ne bamugamba nti baali tebannafuna muntu asobola kwekaliriza bulungi nga ye bwe yali akoze. Era wano we baamutegeereza nti ogwo gwennyini gwe mulimu gwe tukuwandiiseeko era ng'empeerayo ejja kubeera nga kimu kyakuna buli ssente ezinaabanga zitundiddwa ku buli mmotoka. Baamuweerawo siringi akakadde kamu nga bwe balindirira ceeke omugagga gye yabawa emale okukula. Akawungeezi ako George yalaba banne bagenze okucakala n'apangisa loole n'assaako ebintu bye. Taddaata neevuga ng'edda mu kyalo gye bamuzaala. Akakadde k'ensimbi ke baamuwa kamuyambako mu kusenguka. Motoka ye yagijjuza amafuta n'agisimba mu muti gwa ffene ogwali okumpi n'oluggya ewa kitaawe n'agibikkirako ettundubaali. Busente obumu yabuwa abapakasi okumusaayira ekibira atandika okusimba olusuku. George yantegeeza nti singa teyeetegula mangu kabinja k'abavubuka bano, singa kati naye zembuyaga ezikaza engoye.
kubanga banne bonsatule batiŋŋana bokka era ng'enfa yaabwe yagisoma mu mpapula z'amawulire. Abavubuka bano baatuuka ne babba mmotoka y'omuntu eyali tabbika. Mu mmotoka eno basangamu omudidi gw'ensimbi ez'amawanga ag'ebweru. Bwe baatuuka eka omu ku bo n'agenda ku kaduuka okugulayo ebyokunywa beesanyuseemu n'okujjaguza olw'omukisa omunene gwe baali bafunye. Eyagenda okugula ebyokunywa bwe yatuuka eyo n'afuna ekirowoozo eky'okusiwa emmimbiri mu byokunywa bya banne alyoke yeekumye yekka omunyago guno. Mpozzi ate banne nabo baali bafunye ekirowoozo eky'okumutuga nga akomyewo balyoke bagabane bokka ensimbi zino ezaafuuka kagumba weegoge. Olwamulaba ng'akomyewo ne bamunyoola ensingo ate nabo ne banywa kanywe okawulire munnaabwe gwe yali abalungidde mu byokunywa. Bwe batyo bonna ne bazikirira. Ekivundu kye kyabalanga. Poliisi yasamba oluggi n'esanga emirambo n'obutitimbe bw'ensimbi. Ebbaluwa z'abasawo abakebera emirambo ze zaakakasa ababiri baafa butwa ate omu n'aba nga yatugwa butugwa. Emboozi ya George nagyerekereza n'entebatteba okutuuka ewa Muhammad Golola eyali afuuse omulimi kkungwa nga njagala nkakase nti oba ddala kyali kituufu enkumbi terimba.